Balungi nsanyusa obbalaba. Kajubi Eve, Victoria, you're welcome. Irene, you're welcome. Lydia, you're welcome. Mwangs, you're welcome. Brenda, Sharif, bamikwano nsanyusa okubalaba mwenna. Becky, Joelia, abalungi nsanyusa okubalaba mwenna. Sylvia, Joseph, Nelson, Dale, you're welcome. Hope, you're welcome. Itungo, Betty, you're welcome. Itungo, you're welcome. Bamikwano nsanyusa okubalaba mwenna. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa tuleese wano. Asha Miles, you're welcome. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atuleese atugulidde olunaku olulala nate akadde akalala okubeerako wano mu maaso ge, okumuweereza, okuweereza eggwanga lye, okusoma n'ebyo ebirala byonna. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa olwa puroguramu eno erina omulimu omulungi gwekoze eri obulamu bwaffe. Ekyo nkyebaliza Katonda okusinziira ku response gyenfuna okwetooloola ensi yonna. Wesituukanga enjiri yatuukawo. Njagala kukyebaliza Katonda, nebaza Mukama olwa social media. Kyenva nkusaba gwe wenna alina platform yonna, please gikozese ekintu ekiweesa Katonda ekitiibwa ate n'okununula eggwanga lyo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2021. Njagala okubeebaza mwenna abalaba abagoberera platform eno ya ASP Bible and Politics. Ku account tubeerayo kiro ssaawa 3, ku page tubeerawo ssaawa 9 ez'emisana, ate ne ku YouTube nayo gye tuli. Ku YouTube onoonya Asimowire Bible and Politics, eno ku Facebook onoonya ASP Asimowire Bible and Politics. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okungoberera. Olwaleero ebyokwogerako tulina bingi nnyo mu politics okusinga. Security alerts weeziri, politics waali n'ekyawandiikibwa weekiri. Wandiika ekyawandiikibwa kya Isaiah chapter 49. Tugenda kusoma essuula ennyiriri 2 zokka, olw'13 n'olw'14 zokka, ennyiriri 2. Isaiah chapter 49 verse 13 and verse 14. Yes. Oluvaawo tubeere nga tutandika kubanga ebyokwogera tulina bingi nnyo. Maureen Skin Care as usual, tusooka ne tumugjawo nga tetunnaba kugenda mu birala, tusooke tugende mu bisigadde nga Maureen Skin Care tumugjewo in case of ng'olina ekizibu ky'olususu. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ajja kukumalira ekizibu ky'olususu. Njagala kubeebaza mwenna abatambuza message all over the world, ne mutambuza message si yange yokka ne platforms endala zonna, naye nga mutambuza message eya change. Bannange tugenda kwenunula, oba byempulira byemuwulira oba byendaba byemulaba, tugenda kwenunula. Tuteeka okwenunula. Kiwanda yagamba, yawulira omukadde yagamba omwana atutta obuyinza nga tafulumizza ssasi. Omwana atutta obuyinza, Kiwanda ye yakyogera. Tetugenda kufulumya ssasi, ye ne bw'anaafulumya bbomu tetugenda kufulumya ssasi newankubadde tusobola okugafuna. Omanyi mwe Museveni yabatiisa ekyo temwagala kukyogerako. Tusobola okufuna emmundu naye tetugenda kukwata mmundu, naye tugenda tutwala obuyinza. Mu nkolere y'ekintu kimu, muwulira, njagala munfunire ennamba y'omuyisiraamu omunene ng'alinga baasi mu ggwanga Uganda. Kintu kitambula, mwebale kutambuza message. Twagala ennamba y'omuyisiraamu omunene mu ggwanga ng'alinga baasi. Temugeza ne mumpa ennamba ya Seekegugwa, sibasabye ennamba ya mukafiiri.
tuwompe ennamba ya guggwa, tuwompe ennamba ya mubajje, byenjogera mbitegera, tuwompe ennamba y'omusiramu wa Odi Kampala. Nze ndi mulokole naye mbamanyi, aba abasiramu mbamanyi. Tuwompe ennamba ya Sheikh Guggwa, tuwompe ennamba ya mubajje, mpe ennamba y'omuyisiraamu nga muyisiraamu agenda mu jjana. Bw'oba olina ennamba ya Sheikh bwenna abasoma amannya bajja bagoberera, naye kyenjogedde mukitegedde. Mumpe ennamba y'omu ku basiraamu abanyigirizibwa, tumpe ennamba, nkugambye tumpe ennamba y'omukafiiri, nze mbalage kye ŋŋenda okukola. Bannange muleete ennamba. Omulangira Kasimu Nakibinge bw'oba olina ennamba egimpe. Kye mbasaba mmwe abantu abanene mu ggwanga, muyige okukwata amasimu gaffe n'okuddamu mesegi zaffe. Mmwe mulowooza mbuno bulirwe tubakubira tubeera tubasabiriza. Mu kusabiriza twavaayo tetukyasabiriza, tununula ggwanga. Bwe tukukubira essimu gikwate, tulina information, tulina message. Mumpe essimu y'omuyisiraamu omukulu omunene mu bayisiraamu abanyigirizibwa, nze nkulage ekigenda okujja e Uganda. Mmwe musaaga, mumpe ennamba y'omuyisiraamu omunene nkiddamu, mmwe mutambuze message, naye mumpe ennamba y'omuyisiraamu nga weekibuli. Bwe njogera ku bayisiraamu ntegeeza b'ekibuli, ntegeeza b'e Nakasero, si Odi Kampala. Aba Odi Kampala ba Iso balinga balokole. Abalokole ba Iso baba bega mu makyaki, mmwe mugende eyo. Waliwo enjawulo wakati w'obulokole buli obwa Kristo. Ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro Kristo gy'akomawo okulonda si gye njogerako. Njogera ku balokole abachwezi. Mu balokole mulimu abachwezi, mbabuulira. Era amakanisa mangi ge musabiramu abaweereza baago babachwezi. Mbabuulidde. Bakuba abantu amasasi e Uganda, ab'emmundu ne babula. Buli lwe bakuba omuntu essasi n'afa, awo ne bakwatawo abayisiraamu. Mu Uganda temuli ddiini erina mmundu nga balokole. Tebakwatangayo ku mulokole nti owange gwe mulokole oyina emmundu, bakwata bayisiraamu. Juzi Manjeri yagamba tajjukira lunaku lwe yakoma kusula mu nnyumba nga temuli AK-47. Manjeri pasita. Anti mutemagala kumwogerako mbu yagenda mu ggulu, simanyi n'amalayo essaawa 7 agendeyo. Nange nja gendayo byange. Yoba yagendayo agendeyo. Nze binkwatako ebyogenda byo mu ggulu oba mu Geyeena. Ebyo saagala kumanya. Olwo kimufuula Katonda. Kimufuula okuba nga omusajja yamugobye, ng'omusajja teyamugobye. Bagoba omuntu yagenda mu ggulu. Eba naye bantu mwe kale leka nkomaawo. Munfunire ennamba y'omuyisiraamu nga muyisiraamu, nga munene. Naye bwe tukukubira essimu gikwate gwe muyisiraamu. Sheikh Amir Umma ani omulala awo Khalifa mbaba bwe tubakubira amasimu mugakwate ffe tubabulira ekiddako. Middle East anti abazungu baagaana dde okuliyakitinga. Mumpe ennamba y'omuyisiraamu omunene mbalage. Kagwa yalayira ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka, ensi erikankana, omwana omuto aliyita nnyina omukulu ng'ayita engozi. Emu zaali bbiri okuzaala akaligani yakazaala. Middle East. Mumpe ennamba mu 7. Mumpe ennamba y'omuntu omunene mbabuulire. Otumanyidde nnyo. Omanyi waliwo ebintu ebyo ebyedda mwe mwabyerabira biina message. Kaggwa yalayira, Bobby yalayira ti ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka, ensi erikankana, omwana omuto aliyita nnyina omukulu ng'ayita engozi. Emu zaali bbiri okuzaala akaligani yakazaala. Middle East ekazadde. Mumpe ennamba nkiddamu bwe nva wano mugimpe. Ekyo nkitutteko eddakiika nnyingi nga nkikakasa. Nabagambye bano abantu balina olugambo. Kasita babuulira ekigambo Middle East yonna nakwezi yategedde nti obuyisiraamu buli anda ataaka. Kati mu 7 ebipale. Linda ebirabo byo bijja mu 7.
linda ebirabo byo oba gwatandikawo obuyisiraamu. Wamma tugende abayisiraamu mwegatte tukole ekintu bino byala tujja biddamu edda. Nze nange nakoze Interreligious Council kubanga Interreligious Council eni ya Sserwadda terina kyekola. Nange ndi ku Interreligious Council nze n'abasiraamu. Nange nze Sserwadda wa Interreligious Council, Supreme Interreligious Council. Anti buli kintu tuteekawo parallel. Eri Interreligious Council tukoze Supreme Interreligious Council. Leero nze kyeyamaani waayo. Anti eri terina byekola. Mubajja osirise nga batta abayisiraamu. Sserwadda osirise gundi nga batta abayisiraamu. Kati awo we tufomingidde Supreme Interreligious Council. Bwe tumaliriza tuddeyo mu nkayana zaffe ziri nti abalokole mujje nti abasiraamu mujje mulokoke. Naye kati ku lw'okutta bannayuganda katusooka okukomya okutta bannayuganda bato zaffe ziri eza jangu osiraamuke jangu olokoke tujja ziddamu nga Uganda eteredde. Kinjogera nkitegeera kuba nze chairman wa Supreme Interreligious Council. Muve mu bintu ebitalina makulu. Nalabye omusiraamu waliwo omusiraamu yalumbye Lord Mayor. Omusajja teyatidde Lord Mayor kye yakoze Lord Mayor. Yamwambuddemu ekitiibwa ky'obwa Lord n'akikuba wali. Naye Lord Mayor si kyekizibu. Lord Mayor genda okumusabira tikyonoona buyisiraamu. Naye okutta abasheeke kitta obuyisiraamu. Sheeke agamaanyi ge wamalidde ku Lukwago gateekeko ne ku Museveni. Gateekeko ku Museveni. Lukwago genda ne yeewombeeka bw'ati. Ne bamuteekako emikono. What's wrong with that? Maybe kisobola okubanga kirina egundi. Naye ate ekyo tekimalaawo buyisiraamu. Naye okutta Sheeke kirevu. Okutta abeebirevu kireetera omuntu obutakuza sunna. N'agamba eyo empagi eya sunna kanjireke. Sheeke ekyo ky'oba osooka okukola. Bino ebyokutereeza buno obutonotono tujja butereeza. Kale kati bwe tumala okukitereeza tugende tugambe tewali musiraamu kuddayo kumusabira. Mu Bakristiani. N'Abakristiani tuteekewo etteeka teri mu Kristiani genda mu muzikiti. Awo entalo zaffe zikomewo ziri ez'emirembe naye nga tumaze okukomya omusaayi mu Uganda. Bwe babwaba akubuuza mugambe nti chairman wa Supreme Interreligious Council yayogedde mumpe essimu ya Sheeke omunene e Uganda mbalage ekiri mu ggulu. Museveni linda ebirabo. Nkubuulidde. Anti watusuula. Mwatukasuka kulalira naye tuzze na birimba. Muwedde. Wamalabayo. Waliwo ekintu kyenjagala okugololamu wano nga ntandika. Jjo nayogedde ku bidandisa likansooke nkajjewo. Ngende ku security alerts byonna nja bimalayo. Nayogedde ku bidandisa eggulo ne mwogererako Kafumbe Mukasa. Nabadde ntegeeza kintu musoke. Kafumbe Mukasa. Mungu akuwe kiwummulo eky'emirembe si ggwe gwe nabadde ngamba. Nabadde ngamba kintu musoke. Ne gundi. Ne bidandisa be bagenda okusoma e India ne bakomawo okukutula Buganda. Kati bwe namwogeddeko awo ne ndyoka nfuna bwino. Ne baŋŋamba lekeraawo okukonfusing ebintu. Nti n'abasajja Abaganda nga bidandisa linedda. Bidandisa si Muganda n'embuuza kiki. Bidandisa Mulundi. Kati ate omanyi omuntu yenna bw'omugamba mbu oli Muganda ng'agamba mbuno omuvumye, mbuno omusosodde. Nze siri Muganda. Wize si Muganda. Kakati olwo nze nange neevumye. Bidandisa si Muganda. Tunuulira bidandisa. Bidandisa afaanana abantu bano wammanga Mutwa oba Mulundi. Bidandisa Mulundi. Kitaawe bamuyita Bidandi. Bajja bwe baava eyewaabwe obulungi ne bajja ne basiisira wano ewaffe. Awo ewaffe ebuwama kyabadaaza. Kitaawe n'abeera awo n'apakasa nga bamuyita Bidandi Mulundi ng'alina n'ebiteega. Ebiteego bimanyi oyo aba Mulundi. Mumutaaginge mumuwe ebintu byange mumuwe. Nze sine kyenjogera kya munzikiza. N'apakasa mu famire ya mujjukira minisita gwe baali bayita Ssekitoleko.
Sekitoleko eyo family taata wa Bidandisali we yapakasanga. Kati omwana n'asomera mu basekitoleko abo, n'asoma ne bamutuuma erinnya ly'ab'enkima erya Ssali. Wakikyenga n'erya kitaawe Bidandisali n'asoma mu Buganda. Awo ekyabadde aza yali apakasa kitaawe. Bangambye abo abantu abakutula Buganda tebakutula Buganda nga Baganda bagyekwekamu. Ameri yakyambadde enzija. Kati amuza cyclopedia, amuza what za everything concerning the matter, concerning the information. Owulidde Bidandisali bw'amala okusoma anoonya scholarship agende ebweru, atuuka e Mengo bamugamba scholarship ze tulina z'abalooya nga tayagala looya. Ye ne bamubuuza naye nga tetunnaba kugira amannya ti nze Bidandisali mu mutuba ki, mu muzikiti ki, kubeerako muzikiti kubeerako omutuba, essiga, akasolya n'olunyiriri. Awo ne bamukubawo 3-0 ne bamugamba nedda, kwe kugenda eyindi okusoma akomewo akutule Buganda. Byonna byakola paka n'olwaleero kukutula Buganda. Ngenda baleetera entandikwa ya ADF. Mutegere nti ADF ye Museveni. Obudde tebumala leero mugenda kutegera nti ADF ye Museveni. Origini ya ADF ngimanyi nga Museveni yakatuula mu ntebe mu myaka gy'ekyenda. Yatandika ADF ng'alwanyisa Amini. Ye buli gw'aba alwanyisa amuyungako ADF. Naye ADF yamutandikira ku Amini. Amini yakyalako Congo. Abazungu nga baagala okubba Congo bakozesa Museveni. Museveni n'agamba Amini agenze Congo ateesa ne Mobutu kujja kunkuba. N'ateekawo embeera okuva ku olwo ne batandika ADF. Awo nja kujjawo ne batabangula Congo nga babba Congo ye n'abazungu. Ne bateekawo ekigundi nga buli lunaku yeekwasa ADF. Buli amwesimbako wa ADF, buli amwesimbako wa ADF, buli amwesimbako wa ADF yamutandikawo lwa Amini. Amini yave Saudi Arabia n'okugyawe Congo okulaba ku mukyala we Madina. Nzija awo nja kujjawo. Kati Museveni olina okutubulira ADF yeeyubula etya okuva eri ejje mu NUP. Museveni bw'otuyita basiru za matters here. All za matter here. Za matters all. Za inki za bwino. Nzija. Katujjewo bino wamma. Waliwo ekimiitingi ekyabaddewo. Ekimiitingi kino kyabaddemu Museveni, kyabaddemu Lugunda, kyabaddemu Eritumwine, kyabaddemu Sam Kahamba Kuteesa, kyabaddemu Otafiire, kyabaddemu Abachina 2 n'Abayindi 2. Naye nga sinagenda eyo mujjukira lwe nabagamba nti bagenda kuyiwa obutwa mu nnyanja. Nyina info nti ebyennyanja bitandise okufa. Nakaki bagamba wiiki ng'emu emabega. Not so. Wiiki ng'emu emabega nabagamba waliwo Abasirilanka abaali mu State House ne bamuwa $3 million. Muzijjukira? $3 million. Ne bateesa okuyiwa obutwa mu nnyanja basobole okuyiwa w'amagye. Buli bwe bateeka amagye tebaddawo kuvubawo. Abasirilanka basobole okufuna ebyennyanja bye batwala India, Nepal, Sri Lanka newa. Si biibyo nfunye info nti ebyennyanja bitandise okufa. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye Bobi Wine ateesa okukuba abantu bomu. N'ayita eno n'akubuulira n'ojja n'obisiba ku Museveni. Bobi Wine n'akuba ku State Square. Ssebo gwe ne weefuula nnabbi. Naye bannanga abantu babala. Bwe baŋŋambye Bobi Wine ye bw'abanga anaakola ekintu asooka n'akiŋŋamba. Musajja watusiyogeranga nako naye. Simanyi oba mmanyi n'okummanya. Nze nange nnwana byange. Nange nnwana byange. Ndi freedom fighter. Nnwanirira byange nange. Museveni si bwe yagamba.
Now kakati bateesezza ekintu ekibali obubi kuzimba empire. Era Museveni yalonze bamugambye alonde delegates batambule bagende China nga bagenze kusoma enzimba ya empire. Bamuwaddeko puliyambo. Ebimu ku byo bye bamukakasizza by'alina okukola bye bino wammanga. Batwala abavubuka bangi okuva mu ggwanga, ekyo bakikkaatirizza. Bafulume eggwanga naddala mu bitundu ebiwakanya Museveni bagende bakole. Naye bwe bagenda okukola bamakinge sure nti Museveni gy'abatutte okukola contracts amakampani agabatwala ganegotiatinga Uganda, offices zaage Uganda banegotiatinga neno gye tujja okukola nti omuntu tebamuwa ssente zimugaggawaza. Tebawa omuntu ssente ezisukka akakadde. Kati ate Museveni ateekeko egundi yonna esoboka okuziggyako omusolo nga munene. Omuntu asobole okukola emyaka mingi naye nga tafunamu. Kubanga ate bw'ajja n'akola n'agaggawala ate ekyo nakyo kya bulabe eri gavumenti. Kati bamakinge sure nti gye tujja okukola tukolera buswazi ate n'ewaka tube nga tuvuddeyo nga tetuzadde. Abasajja bamubalidde ne bamugamba bwe bati abaana abawala abagenda ku kyeyo abaana 175 tebafumbirwa. Baba tebakyayagala bufumbo, baba tebakyafugibwa, n'emikisa gy'okuzaala gyongera okukendeera. N'amugamba bw'okendeeza bw'otyo gw'oba olina okumakinga sure nti ozimba ababo abagenda okukkiririzaamu bali obeera obasaanyaawo. Bamuwaddeko introduction ne bamubalira ekintu ne bamugamba y'ensonga lwaki Abachina bali all over the world. Okumanya Abachina bali wonna ne waffe Buwama gye bali. Ensi yonna yabuutikirwa. Ne Uganda ne Buwama nsi namba. Buwama ni yani Kamengo ni yani juu Buwama waliyo Abachina. Mulwera waliyo Abachina. Omusajja n'amugamba bw'atyo. Kati n'amugamba bano abasigadde waka making sure nti nno batamiira. Balekere ebintu ebitamiiza babinywe. Bakolera omwenge nga mungi. Era mu bye bateesezza bakkaanyizza okuleeta kampani z'omwenge spirits, simanyi spirits and what nga nnyingi zimeruke Uganda naddala Buganda, Busoga, Bugishu newa bamakinge sure ne Masaka. Eyo Masaka bajogeddeko nnyo. Masaka omwenge gujja. Era bw'owulira omuntu nga akugamba tuyina engule, mugende munywe engule ng'omanya, zoliga walaji ng'omanya, muve ku bitamiiza. Ne babagamba bwe bati muddire agricultural products zirinnye ebbeeyi. Era next year kilo ya kasooli egenda kugula wakati wa nusu 1,500 n'olukumi n'2,000 kilo ya kasooli. Next year mbabuuliridde wano. Bw'eneegwa ennyo egenda kuba ku 1,200. Omusajja yamugambye buli kintu kyonna ekirimibwa ne kifuluma mu ttaka kikola omwenge. Muwogo, kasooli, omuwemba, obulo, bagambye agricultural products zirinnye. Abavubuka bagende baconcentratinge mu kulima. Batunde ebintu bino akuba akatale kaabyo kagenda kubeerawo. Kampani z'omwenge zigenda kuba nnyingi. Abantu banywa omwenge. Ekirala taaba alinnye ebbeeyi kubanga bagenda bakolera Kuba. Kati waliyo atamanyi Kuba. Kuba bamuteeka wano mu kamala omuntu n'atamiira. Hakubwa mpola awo nga bwe munyumya mugenda nga omuntu avaako asiimuuka ng'alina Kuba wano. Bagambe babakolere Kuba. N'enjaga, etteeka ly'enjaga libeerewo naye nga terimyumyula nnyo. Omusajja yamugambye omuntu bw'atamiira awulira essanyu n'awulira ng'ensi yonna agiyina, n'awulira ng'alina emmotoka.
n'awulira ng'ayina ennyumba olw'okuba atamidde, n'amugamba eChina ekyo kye twakola kati bwe twamala okuzimba empire n'etereera y'ensonga lwaki kati etteeka ly'ebitamiiza ly'amaanyi bwe tukukwatako kukutta eryo etteeka ago amateeka mujja kugayimpurimentinga ng'omaze okuzimba empire ng'enywedde. Nga nze okutunkunkumula kati mbuulira abali wansi nga Mukama weebale kubanga sitamiirangako. Museveni yagambe babatamiize, taaba alinnye ebbeeyi abantu bagende balime taaba alinnye ebbeeyi babakolere kuba. Kaakati basse babatamiira n'agamba bw'ati omwenge baguggyeko omusolo nga ne ku 5 otamiira, ku 5 ofuna kureti ya bbiya y'engule ya Zoliga kasolo omuntu nga agamba nze ndi ambasada wa Zoliga Walagi. Bannaye mugende mugule engule oyo mulabe wa Uganda. Engule oba yaani oba yafande Katongole oba ya Mmango omugenzi Agnes oyo mulabe wo akugamba ogenda onywa engule. Mbabuulidde yaginywa akugamba okunywa engule aginywa asooka agule yeemu alonkinge ye nga tanywa, nze nnywa ye tanywa, oyo mulabe wo. Niba kugamba mbunywako emu oyo mulabe wo. Bannayuganda muve ku mwenge, babatwalako eggwanga babawadde mwenge teguliiko musolo. Nze nja bibabuulira amatooke babirime mu bungi abantu basobole pressure y'ebyobufuzi ekke buli muntu addukire mu kulima. Bannange ennyaanya pulayi ya $5,000 buli muntu adduka agenda alime. Ebijanjaalo bannange ebijanjaalo babagambye ekyo kijja bino ebyobakuba bbomu mu biveeko era baalayidde tebagenda kuddamu bakuba bbomu. Najja ne mbagamba ebijambiya temugenda kuddayo biraba, mwaddamu ne mubiraba ebijambiya bbomu temugenda kuddamu ziraba. Bwe munaaba mulina obutonotono bwe mulabye bagenda bukwata n'aba UPDF eyo yo gundi ekyaliwo okukwata aba UPDF bagambe ffe twagikubeera kahoma nga mutubye ezaffe okuva e Iraq. Lwaki mutubbe ezaffe nga twalwana e Somalia ne Iraq? Obwo bwo mujja buwulira naye ennumba ziri zonna zaakomye babaddiza ettamiiro. Mukama weebale kuba sinywa afande Katongole ejju afande olumu nazinga ekisanja n'enkinywa anti nga ndaba abanywa obusingiri bakayita kasingiri. Ekisanja ne kinkuba kyali kyereere ne badduka ne bamugamba taata wira anywedde ekisanja anywedde sigala gwe gwasemba. Nange nayagala nsikeko mpulire kye bakitya ate nakizinga wakati nga waliwo ekituli bwe nasika omukka bwenti gwajja mungi ndakidde omukka guntuze omusajja kye yankola afande Katongole ejju ngenda kuwayo kiro y'empuuta owuuteko nga tebannayisa tteeka eryo owuuteko afande Katongole ejju. Nali mmanya mbonyaabonya bino bye yali antaasa just kunywa ku kisanja nange nyweko mpulire. So amakolero gagenda kujja e Busoga, gagenda kujja mu Buganda mu bitundu nga Mubende, Nakasongola, Luweero, Nakaseke, Lwamata, ne mu Busoga ne Mbale, Masaka. Leero mu Masaka muli mu red. Buli kintu Museveni kyayogera muli mu red zone. Muli mu red zone. Mwe n'abasite sikweya. Okulima taaba nkumaze China bwetyo bwe yakola ne bagamba bino ebisigadde mujja bikolako nga essaawa etuuse muliddeyo nga generation yammwe yeetuuse nga yeeriko mulyoke muteekewo amateeka agagaana okunywa Kuba. Kyova olaba China tozungazungayo nanjaga bw'oba oyagala okikakasa genda obuuze Kayanja oyo w'okugundi oyo kabona w'abachwezi gendayo omubuuze lwe baamukwatira China oyo w'erubaga gendayo omubuuze balali bamusazeeko omutwe senga esi saabakabona w'abachwezi
bakanyiza passport zifulume ku speed bazisale bbeeyi buli muntu afune passport ne bw'aba ayagala 3 ng'emu egenda Japan endala egenda mu Middle East bamuwe passport bamuwe ndagamuntu omuntu ekizibu kifulume Uganda otherwise tebakyassa. Ennumba za bomu zaayimiridde. Bagambye ne gye mulaga tebabakkiriza okugaggawala obusente mu bufune nga bw'anyigiriza oweewaka gwe bw'ozikola n'olabirira oweewaka okimanyi bw'ojja ku kyeyo gwe eyajja ku kyeyo ogenda okugira bw'oti omulemu ogambe leka ngule ku ccupa ya soda nginywe gwazikola myaka egi gwe okutandika okunywa ku ccupa ya soda oba okugula ku lugoye olupya nkubuulira oluzikwatako bw'oti munnange muzukulu wa kojja wa baba wasenga awo munnange ate mukoddomi wa muganda wa baaba oyo naye ate kakati oli eyo ogwo mwaka bye baagala okukola kati tugenda obbabulookinga nammwe mukijjo mu enjawulo sekuyitala tusinze mazi nkimanyi tezibanyumidde kuba temubaddeemu bbomu temubaddeemu kufa temubaddeemu biki kati ezo zibasaze ate ezo ze zisinga obukulu. Ngenze mu politics bannaye munoonyeza essimu ya Seeko omunene e Uganda omuyisiramu nga kaliba ng'agenda kunnyonnyola ensonga ekiri mu ggulu kibwatuke mbabuulidde. Njagala okuyozaayoza Sheikh eyaweereddwa ekya Supreme Mufti oyo gwe ndi naye mu Supreme Interreligious Council oyo Sheikh bamwita Muhammad Galabuzi new Supreme Mufti ow'ekibuli nkulamusiza ssebo weebale kujja w'otuukidde we tubadde tukwagalira kola ky'olina okukola era tukwaniriza mu Supreme Interreligious Council waliwo omuntu omu wanampita Reverend Archbishop banaye mumpadde ebitiibwa Archbishop simanyani kakati oli ne Archbishop ASP Asimowire tuli mu Supreme Interreligious Council etali mpandiike tusooke tukole kye tulina okukola ebisigadde tujja biraba oluvannyuma. You are welcome. You are most welcome sir. Namulabye musajja mukakkamu yenna weebale kujja ffe tukutunuulidde ekyo nkimaze. Waliwo ekintu kye nnalabye ku mawulire mbu nno bateesa okusala ku babaka ba East African Parliament nti bangi nnyo bave ku babaka 9 kuba buli ziri ensi 6 buli ensi ebadde ereeta 9 ne baba 54 baagala baleete 6 basigale 30 oba ekibalo kyekyo I don't know. Kaakati nno wulira ne batandika ne bayomba ab'e Uganda bayombeddewo ekyo kitaataganya integration kuba kaakati bayagala kutwongerayo bakitte. Abasajja bakugambye tetulina ssente Parliament etwala ssente nnyingi tuzitooleko ab'e Uganda bakayana naye njagala mbabuuze mmwe basajja mmwe kubanga ffe tetutegeera era tetulina magezi iffe tetwasoma mumpeeyo ekintu kimu East African Parliament gye tuteekamu ssente kye yali yeekoze. Museveni esaze n'atumalawo e Uganda. Museveni asaze East Africa Southern Sudan n'agiteeka ku ttaka. Museveni yasala Congo n'agiteeka ku ttaka. Museveni yatematema Abanyarwanda n'abateeka ku ttaka. Ekyali e Rwanda kyayagala okuleeta e Uganda mbabuulira kino ekya Uganda ky'omwomu naye ekyali e Rwanda kyayagala e Uganda. East African Parliament mukola ki? Kiki kye mwali mukoze? Tubawulira omuntu wa wansi awulirira wa East African Parliament. Integration kije mwogera nga juzi Kenya yatujoze nekwata ofisa wa UPDF ne muteeka ku mpingo. Kakati olwo mpagira Uganda. Dulirwe babakwata nali mpagira Kenya anti nze sina ludda. Kakati mpagira Uganda nze Asimowire. Kenya yakwata bofisa baffe aba URA n'aba UPDF ne bateeka ku mpingo. Integration eriwo gye tuteeka mu ssente naye basajja mwe mwine emitwe nalabye omusajja yenna
mbuga kati okukutubba njagala mbuuze kiki kye mwali mukoze ng'omuntu wa East Africa akiwulira nti bannange eno palamenti erina kyetukoledde mwali mutukoledde ki omunyarwanda okuyingira Uganda sasi omunnayuganda okuyingira Rwanda sasi East African Parliament kiki mutukolera naye ekyo tebasobola kukyogerako e Uganda era Museveni yagamba omwana najja n'abagamba mbu agenda balimira enguudo wano e Uganda ebyo twabivaamu dda tuli ku East Africa Integration African Union oli wano otunyumiza okuzimba enguudo ebusaabala kakati okolera otya Africa ng'oweebusaabala akuwa omusolo tolina kye waamukoledde kati parliament ya East Africa mutuweeyo ekintu kimu kye mwali muyimiriddemu ne mugamba nti nekyo mwakisolovinga ye muteesa biki mukola biki omusajja ali ku basiraamu abatta musirise bishop yemmwe bishop nammwe babattamu batyo omuntu ne musirika ne musigala nga mukyakyaza nabbanja mu kyaki mujja kutwetera bivaako ffe tulwanirire bamachete baffe tulwanirire bamachete nze ndi wa bodaboda nwanirire owa bodaboda mmwe mulya mmwe muvuga ennene mmwe be basala mmwe mukaaba ffe tubayamba ffe tuwa emisolo nemmwe musituke mutwegatteko nabbanja ajje ku kyaki ng'ayingira bw'ati muggalewo enguudo muggalewo enzigi z'erubaga kolo tetusaba teri nabbanja kuyingira mu kyaki teri mukazi oyo gundi simanyi kiyinjaani Nakiwala bannange oyo omuwala Nakiwala yali mulungi ng'akolera Buganda ng'ali mu DP ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi bannanga akakawala kaali kalungi emyaka egyo naye kati genda omulaba yenna Nakiwala Kiyingi oba yabaaki oba yalwala ekireego waliwo ekintu kye bayita ekireego kikwata omuntu bwati nga bw'olaba Nakiwala Kiyingi oba naye oba kiki ekirimu NRM Mbusalamu Musumba yateekako enkofiira ya NRM olwagijjako bwati nga talina nviiri Salamu Musumba talina nviiri oba kiki ekirimu NRM mutuko yo balwanirira mu basajja mmwe kati kansooke ngezeeko kino kimu kyokka ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ensi eri kankana ekyo kyole kansooke nkigezeeko Museveni pulipeya ebirabo byo bijja oyina ebirabo biwafuna okuva e China Samu Kuteesa byakukusa ku kisaawe ne babikuleetera ebyalimu enguzi ennene eya ono omusajja bamuyitaho gwe baasiba mu America nga bwe warisiivinga ebyo ebirabo lindi ebiva mu Middle East ebyo byo bw'obifunanga omanyanga mutabani wa Katongole gwe tofaayo kasita obifuna bw'otimanya ono bwekiri bwatuka ensi eri kankana kubuulidde sebo East Africa bayomba East Africa bagisaleko kubanga mukwata muto omusajja wa UPDF ne mumusibire e Kenya ne mugamba mbuno waliwo integration UPDF mugimanyi Kaziwe Bashiri yakola program namba n'agamba wano mu region omusirikale wa UPDF omu asobola okuba Kenya asobola okuba Kenya yonna n'agiteeka ku ttaka Kaziwe Bashiri oba yali ali ku lwogooto lwa Waaka yakola gundi eri episode ngenda okulaba nga bakutte simanyi kapiteeni wa UPDF bamutadde ku mpingu e Kenya wano mbu East African Integration where's our integration ng'omunyarwanda tayasala kujja Uganda kulya buli sente abasawo beekalakaasizza abasawo bo batandise naye abasawo mwongereemu nalabye simanyi akulira union y'abasawo simanyi yaani munene talina nagatuula ne mu ntebe tajjaamu entebe bagigattako ginnaayo ne bagigaziya namu bwe bati agijeemu era yagamba ffe ebyokwekalakaasa tetubiriimu ebyokwekalakaasa tetwabiteesezaako sebo yakkuse era akasajja akakulidde okwekalakaasa kati ni bwe kati kasajja katu mugamba mutanti omuntu asoma emyaka 10 n'emeka n'afuna emitwalo 3 basajja mu obujoozi naye njagala tukule ku parliament n'abasawo ani asinga otuyamba omubaka wa parliament afuna ati obukadde 5 3 2
ye nandisoose ku bukadde 2 ku 5 bwe businga obungi si kye kituufu Mercy yannema kale katugambe obukadde 2 omubaka wa parliament wa senior 6 kye kitandikirwako afune obukadde 2 afune emmotoka afune allowance afune biki omusajja yasoma emyaka 10 n'emeka mbwa afune emitwalo 3 tukikyuse omuntu yenna ayagala okugenda mu parliament agende ng'akimanya agenda funa emitwalo 3 nga bwe tufuna abasawo abali committed nti yayitibwa kubeera musawo ye n'asoma n'afuna omusala gwa mitwalo 3 ayagala okukiikirira ekitundu agende akiikirire ku mitwalo 3 atayagala abireke kiki ekyamaanyi ekiri mu parliament yali etaasiza bulamu bwani ekyo mukitubuulire nga jjo sipiika endabirwamu z'abaluse bubaluse olwa bbomu guno omuti gwabwe baguyitaani ogwo omuti ogwo ogw'obuyinza bagumusanziza busanza era senga odongooto yabaddewo omanye odongooto buli lwalwana mu parliament alwana kutwala ogwo omuggo mukazi gw'olula odongooto senga yabaddewo ogwo omuggo senga guli ggulu yakagezaako ogukwata emirundi egi Sergeant Atihamu na gundi n'agumujjako naye parliament yali etaasizaani abasawo basiiba bataasa bannayuganda omuntu atasobola kukiikirira Uganda ku mitwalo 3 abireke ng'omuzadde asobola okuweerera omwana w'emyaka 12 mbuno simanyaawo asooka asuubirizibwa afuna 38 ku mitwalo 5 gikola ki nga nange Sekadaama sizirya nange Sekadaama wa P7 myaka 2 sirya mitwalo 3 oddira otyo omwana wa munno n'omuwa emitwalo 3 MP atasobola kuteeseza Uganda ku kakadde kamu abiveeko nze mbongeddemu 7 atasobola akiveeko ezo privileges bazikwate baziwa abasawo wabula Museveni ye yagaziya lusaniya lwakulya bakuŋŋaane balye era omuntu agamba bannange Kyagulanyi n'alyoka ava ku bwa MP yali alina okubeerawo ebisanja nga 3 alya ku ssente abantu obwongo bwonna buli mu kulya alina mission alina ekyamuleeta kisanja eki n'agenda ku kirala naye n'olaba ono omusajja w'ekawempe ono gwe bajjakaani Sebaggala myaka 21 juzi taba kuba Segirinya kutuyamba Segirinya ne bwafa yatuyamba dda mbu omwana amuwaddeyo Segirinya wammwe yafa owange waali nabagamba bagenda kujjanjaba Segirinya awone yawonye ne bamubba ne mu ddwaliro bamubyeyo mbuno bamutwala mu kkooti nze Segirinya wange mulamu mbabwire Museveni ne bwatwala Segirinya n'amuziika nga mulamu Segirinya ajja kwabya ettaka ng'akatiko Segirinya wange ajja kuba mulamu byonna bye mumuyisaamu mubimuyiseemu Segirinya wange mulamu waliwo wanabamu ku Segirinya wammwe yafa era temugeza ne mwogera ku Segirinya wange Museveni yonna gy'amutwala amutwale nze Segirinya wange mulamu ababaka ba parliament mitwalo 8 ku kakadde atayagala aleke ayagala akiikirira abantu ng'abasawo bangi bwe tubala abasawo ne ba MP okwetoola Uganda yonna bali luddawo abangi bwe tuba twafuna abasawo abali committed abakolera emitwalo 3 ne ba MP bajje atayagala abireke mbuno mitwalo 3 ku mitwalo 2 nga nange Sekadaama sizirya inze nyimirire ku mulyango gwo kukuuma ompe emitwalo 3 nze mutano wa Katongole mwe mwanjigirize mundu omwana asoma emyaka 10 n'emeka okubeera omusawo basajja mwe mujooga muwulire kino omanyi bannayuganda twavudde mu firimu ya bomu twazireseemu abantu aba Museveni n'enanga Museveni n'enanga kye beekola ku bomu Katonda yakimanyi Museveni yatugambye bomu y'oku parliament baatega ntege bo ne bavaawo ne banyiga ne baluka enanga yagambye bweti abaana abeetulisizaako bomu emirambo gyabwe giremedde wano Museveni n'enanga mwesootinge
yazene ku mawulire n'agamba bannaye newankubadde obbaawo omwana wo oba mwannyoko nga mutujju jangu ono n'omulambo gwe emirambo giremedde wano gifumba ogirye enange gy'emirambo mugirye gyammwe mumugimanyi Museveni yatugambye ebbomu tebagyetulisizzaako bannange nze kyova olaba nabbira Museveni akalulu kati enanga atoba n'ebintu atoba n'obulimba kati oba ku mwembi ani yatulimbya I don't know enanga okutukakasa nti abantu betulisizaako bbomu mbu n'emirambo ena gibuli egyena gyokka si gye gibuliddwa abantu genda emulago ojja kusangayo emirambo egisoba 10 egitaliiko bannyini gyo gwe enanga waliwo akaana akato kazze ne kagamba bwe kati Museveni yaggala amasomero kakati kitemusoma tulekeyo Kyagulanyi ajja gaggulawo essuubi ly'abaana abato abatandika okwogera liri mu Kyagulanyi naye Museveni ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ensi eri kankana omwana omuto ali kugamba ekigambo oliyita nnyoko omufu ng'ayita engozi mbabulirira wa omwana yagambye tulekeyo Kyagulanyi ajja gaggulawo n'eryange lyabunja ku primary school ajja kudda mwali izimbe lyonna lyaliibwa enkuyege digwe kiki Kyagulanyi ajja ddizaawo bannanga abaana abato balina essuubi kyova olaba Yesu yagamba bw'ati mubaleke abo bajje gye ndi olwaki abafaanana ng'abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe Kimbugwe omwana asinga Kimbugwe okutegeera omwana muto Yesu yali agamba Kimbugwe nti tegeera ng'omwana ono bw'ategeera abaana abato bategeera omwana yagamba kati ate ndi mu Bayibuli kikyawandiikibwa si kye naleese Yesu yasomesa n'agamba abaana abato temubakwatako be basinga okumanya ebintu omwana yagamba Museveni bagenda kusiba weetereeze omwana omuto akiraba nti Museveni tateredde bagenda kusiba Museveni kati ate akalala kazze kaana bwe kati kawala ate baana bawala oba kiki ekiri mu baana abawala oba ono omwana w'e Makerere ye yabireese omwana omuwala yameruse e Makerere oba bamugye China oba oyo omwana muki mugende mu mulabe nze nali mmanyi Uganda bwe yazaala Babi n'emala ne mama Ebeni nga mmanyi abo abakazi babiri ye Namboze musajja Namboze ate ye yayitawo nali mmanyi Babi bwe bazaala Babi baamala omusajja oba mu China yazaala omwana gundi president wa Makerere University abazungu olugero lw'abazungu lutuukiridde they are not yet born bakyabazaala awo nagumye nabbi yazemu n'agamba temutya ku kyamasomero bw'ayogera Mukama Kyagulanyi ajja gaggulawo neŋŋamba Ebeni weetuulire ewaka nze kasita ekigambo kiva mu kamwa ka nabbi nze mba mmaze nze mba nkitodde kati poliisi bafuba nnyo okutulaga nti waliwo n'emirambo egyo tugende emulago waliyo egyo emirambo ena gyokka egitalina bantu gwe gyoyagala otulaga gyokka gye egitalina bantu tugende emulago tewaliyo mirambo gisoba 50 nga tegiriiko bantu baagyo enanga weetereeze enanga y'omu n'akomawo n'atugamba bw'ati tulina ba suspects ku bbomu zino ba suspect twakakwatako 106 abalala tukyabanoonya ze ya onurani atirani simanyi twakatta 7 kakati kambabulire kino ekintu kyekitegeeza ne bw'obanga intelligence yo yakoma ku katabo kanketta mu bizinga ne bw'ebanga intelligence gy'olina yakoma ku kusoma Kawaganya mujjukira Kawaganya ani akakatabo bakayita bati kagenda ne banne Patulisi mumujjukira Patulisi ono omusajja ono yali anoonye enkofu ku gundi mujjukira oli yali anoonyereza ne bamuyira envanga bannayinze nasoma Oluganda obwo obutabo bw'Oluganda obwo olusozi lw'Abatulegere gundi lw'Abatulege wakikabu oyo ganywera awo nali muzibu tonzijaawo nga nange awo wembeesa suliza abansinze mu Luzungu nange ne mbateega mu Luganda ne bagamba bannange asiimwe ng'akaayi olusozi lw'Abatulege nswana oddukuddiramu kati mpaka we lwakoma munnange enanga yagambye bakakwata 16 enanga either oli mugazi nnyo
oba oli musiru toyinaamu yadde magezi. Nabagamba ne bwe guba musango gwa kubba mbuzi ku kyalo tegusobola kusukka bantu babiri. Omusango gwa bomu ne guba bomu bbiri ziberemu oba okenya zonna nga bwe zaali zibeemu abantu 106 kitegeeza eggwanga lirimu matigga. Katugendere ku thiyore yani yenanga. Enanga bwaba mutufu nga abantu abo bonna beekobaana okutega bomu then tetulina intelligence mu Uganda. Poliisi awo ngenda n'ekigambo kya pulezidenti wammwe Museveni kye yabavumye nti muli basiru. Abantu 106 beekobaana batya ne kutabako wa intelligence. Abantu 106 beekobaana 106 bw'ogattako omusanvu ogwattiddwa n'ogattako be munoonya abantu 200 beekobaana batya ne mutafuna intelligence nti wali agenda ottega bomu. Ekirala bannayuganda bwe babanga awo we batuuse ng'oli abatambula munnange gyebale soko gye nkubuulire tubadde twagala ttega bomu otuyambako tugende n'omulala nayita munne owange halo amo n'otuyambako ku kutega bomu tugende. Bannayuganda bwe babanga beekobaana mu kajegere bwe batyo ne batega bomu then prepare your bones and go. Gavumenti vaako abantu bwe baba basazewo okukola ekyo kitegeeza bali wali Museveni we yabakuŋŋaanyizanga bannange musiibye mutya mutuweeyo abaana tugende tuyeekere baabo batwale kuba obote genda okuba obote mwana wange gira by'ebintu bireke genda okuba obote. Bwe tubanga awo we tutuuse then Museveni was a obote of this time. He was a obote kubanga buli muntu Nalweyiso yali musomesa wa primary n'atandika kukuŋŋaanya mmere ku kyalo nga yaba yeekera kakati jeno yakyusa n'eddoboozi si mukazi bamugamba bannange jeno Nalweyiso ali atera bbeera ku gundi ku kabbinkano Serugga Matovu. Tuli wano ku kabbinkano jeno Nalweyiso amaze okutuuka. Jeno Nalweyiso buuza ku batuwuliriza abatuwuliriza tubalamusiza bannange mwebale okuwuliriza Bukedde Fama embuutikizi. Oyo jeno Nalweyiso yakyusa n'eddoboozi omanye embuutikizi wokka wembeera mwe mubuutikidde Kampala n'emirirwano naye embuutikizi mubuulira abantu nti Museveni yatega bomu. Naddamu okubalaba nga neeyali jeno tosobola kumutegeera naye yennyini teyetegeera mbabuulira mmwe bagenda basiba. Bannayuganda baba basobola okwekubaana kajegere poliisi ne mutamanya abantu 106 kati enanga weeyongedde kweziika. Enanga senga wakwatayo abantu 4 n'ogamba teri mulala abasiraamu mwetaaye mwenna muwedde tewali gwe tunoonya abantu bali 4 enanga wandibadde otuwangula naye 106 eiza gavumenti bagikyawa nnyo ekyo Museveni kwata enanga omukube esasi mu mutwe nkuwa ekirabo nganzo wa intelligence kwata enanga omukube esasi mu mutwe tasobola kuswaza nti gavumenti yakukyawa to that extent. Nti buli gwe bayita owange olagawa ngenda ku luzzi soko gye tugende tutege bomu oyo n'asuulawo ekidomola najja ne yeegatta ku bajje tubadde twagala tuyambako otuwe ku ssente tusobole okugenda e Kampala tutege bomu. Ssente kwata mbu kubanga abamu bayambako abalala baasuza abalala bavuga abalala baweeka abalala baleeta emmere abalala babawa ebyokwambala abalala babawa engatto abalala babawa essuuti mwebale abalala babazika baaga omwali bomu. Bwe kibanga bannayuganda basobola okukola akajegere bwe katyo intelligence neetamanya then we are in the new Uganda. Kiwedde bannayuganda mukyayagala ki omanyi bino tuwadajja biba buli nkugambye omwala ajja kujja bagambe birala naye nammwe mukitunulemu diiru y'okuba bomu mumanyi kyetegeeza nga bakukutte ebeera yawuwo. Olaba ne Museveni yali atandika olutalo olunene olw'okumala emyaka n'emyaka atugamba yatandika na 27 ayagala twala ggwanga 27 bamanyi wabula atega obutezi bomu ku City Square alina 10 mu 10
enanga oli musajja enanga yasomerawa enanga bwoba ina university yakuwa degree ngo ina degree ku mutwe bagikugyeko bagimpe kuba nange sijina naye njagala enanga bakugyeko degree bagimpe nkubuulidde eggwanga lyaffe lyafadde okutuuka awo nti bannayuganda bayamba kuwa bomu ng'abayambako oba owaaki ng'omubuulizi w'enjiri His Excellency Kyagulanyi olwakomyewo COVID n'akomawo enanga y'omu abo abaana tetubagaana wabula amateeka ga COVID-19 mutabani wammwe Muhoozi kayina emizimu bwe yalonkinga ebibye abakazi balyoke beeyambule bakunamire Kampala ye nga tewaliwo COVID simanyi kuwa wo nga tewaliwo COVID sabagamba nti COVID ye Kyagulanyi COVID wa Museveni sabagamba nti ye Kyagulanyi ne mumpakanya yeganye ebbaluwa ffe tebatuwandiikirangako ebbaluwa ne bagireeta bannange enanga bajja kusiba NUP yakoze bulungi statement era enanga gwenkyaliko bakugambye enanga bw'oba onookwata abakuba bbomu jjamu ebyobufuzi n'ebyamadiini enanga n'agamba si bya bufuzi si bya madiini bwe mutakwata wa NUP mukwata musiraamu naye njagala mbuuze mbadde ntandika nabagambye tewali bantu balina mundu mu kibuga Kampala nga balokole nga temukwatangayo ku mulokole abalokole be balina pisto abasumba balina pisto abo abantu abo bemulaba abamu ababuulira enjiri ku makubo bambega ajja nateekawo ekizindaalo n'alyokazina n'asansabaga abo abasinga bambega mbabuulira mwe mbabuulire ekkanisa ya Kristo yayingirirwa kinnabbi bakiyita Bayaali naye ngenda kukwata abannabbi ba Bayaali 8 mwaga mbasaleko emitwe ate Yezeberi ne bwananoonya sijja kudduka sisobola kusala bannabbi 805 n'enziruka Yezeberi mbabuulira abo abasajja bemulaba abo sigambye nti no bonna waliwo ababuulira enjiri waliwo bambega omulaba kujja n'afumbukula amazina bambega bali omwo nga sitabangayo ku mulokole gwe mukutte ate nga be balina emmundu bakuba abantu amasasi ne babula ne mutatukwatirayo suspect n'omu ani yakuba abiriga aliko suspect abiriga aliko suspect Kirumira aliko suspect Kaweesa aliko suspect bonna be mwakwata bonna mwabata ba suspect abo Kageza aliko suspect omukazi Irene Manjeri yagambye tajjukira kusula mu nyumba nga temuli AK47 hilo yagamba nga bawe kyuko tunule nongenda ku besasi omusajja n'akyuka n'atunula gye bamugambye awulira ye ayagala kutunula kino ekibegabega kimuluma tayagala kukyebakirako omukazi n'amugamba ngenda besasi mu mutwe kyuka bambi n'akyuka ne yebakira ekibegabega ekimuluma yalaba bukedde n'agamba otyo kati ke bukedde kanziruke nsibira mu mawulire kyekyamutaasiza omukazi n'agamba sisulangako mu nyumba nga temulimu AK47 naye buli bwe bakuba omuntu bwe bakuba omusiraamu bakwata basiraamu bwe bakuba gundi atali musiraamu bakwata musiraamu kyetuvudde tufoomingawo Supreme Interreligious Council nze ne Sheikh Galabuzi mugenda kutuwulira ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ensi erikankana omwana omuto bannaye munoonyeze ennamba y'omuyisiraamu omunene njagala nga munene temumpe ennamba y'omuyisiraamu omutono njagala nga amanyi Oluwarabu ndyoke ndeeta ebirabo bya Museveni tubimukwasa abiwulire ngenze mu kigambo kya Katonda bino ebisigadde nja byogeredde enanga genda mu maaso n'okukwata NUP n'abasiraamu but your days are numbered gwegenda mu maaso n'okukwata abasiraamu ne NUP wamma ngenze mu kigambo kya Katonda eddakiika zino ezisigaddeyo Isaya essula 49 olunyiriri lwa 13
Mbabuulire tuli mu biro ababadde banyigirizibwa okusanyukako. Kyovulaba nze ndi free. Tuli mu biro Katonda bye yalonze oba bye yalonda okusanyusizaamu ababadde bakaaba. Mbabuulire, abasajja abalina emmundu bali mu paniki. Abasajja abalina essente, abalina emmundu, abalina obuyinza batya nnyo okusinga ffe be batta. Naye si accident, buli kintu kibeerako ebiro. Buli kintu kibeerako ebiro. Jjukira ebiro bye wanoonyanga ekyokulya ne kikubula, naye nga kati ate bino by'olimu olya n'oyiwa ne ku kasasiro. Obeera naawe n'ogamba kozi banaye sawa banaye sawa sinaba kulya kyamisana oba banaye ndi eki. Ekikulu ne soda, omanyi bwenywa soda wano alina ekintu kyankola wano, ate splash naye azitowa nnyo, njagala akantu akali light. Kale mpa lw'enzooli ebyo bijjukira kati ng'obyogera, si kwekoza. Owulira osobola okusiibirawo kacupa ka lw'enzooli naye luli watambulanga ng'onoonya capati 7. Olya ecapati 7 n'ebijanjaalo olunaku lumu, awo olyoka osiba enkokoto kubanga omanyi okuddamu okufuna ku kyokulya. Jjukira olunaku lwe wagendanga ku mizikiti okulya futaali nga toli musiraamu. Naye ssebo nga kye wasooka okukola kwe kutoola, kwe kukwata salaamu bagiddamu batya, batuula batya. Ng'era olufuna ekyokulya ali awo emisana n'ogamba kakati lunaku lugenze kubanga ngenda kulya futaali akawungeezi. Naye bannange gundi ejje bakugambe ssaawa ya kusaala, tomanyi na gye batunula olinga nze. Naye nga gw'omuceere ogulya. Ebyo biro byaliwo. Waliwo ebiro eby'okubonyaabonyezebwa, waliwo ebiro eby'okutusala bibaddewo, waliwo ebiro eby'okutuddusa dduka, waliwo ebiro eby'okutubba akalulu, waliwo ebiro eby'omubbi w'akalulu kati okudduka. Waliwo ebiro by'omubbi w'akalulu okudduka ng'ebiro bikyuse. Bayibuli yeegamba. Isaaya 49:13. Yimba ggwe eggulu, era sanyuka ggwe ensi, era mubaguke okuyimba mmwe ensozi, kubanga Mukama asanyusizza abantu be, era alisaasira ababe ababonyaabonyezebwa. Okimanyi Katonda akimanyi nti eggwanga lisobola okunyiikaala n'ensozi ne zinyiikaala. Katonda akimanyi nti eggwanga lisobola okugwamu ekisajja ne kirikwatako n'ennyanja n'enyiiga. Agambye ggwe ensi, ggwe ensozi, ggwe ebiwonvu. Ebibira bya Uganda byonna byasaanawo. Uganda esobola okuddamu okubeera eya green. Uganda esobola okuddamu n'ebeeramu ebibira. Ensozi zisobola okuddawo, ensozi zonna amayinja zonna baazaasa. Tezina na protection wabula tulinawo NEMA, authority number. NEMA. Naye n'osanga owa NEMA ng'azimbye mu lutobazi. Katonda akimanyidde ddala nti ensi eyinza okukaaba n'ensozi temukimanyi nti n'ensozi zikaaba. Bayibuli yekyogedde. Gwe ensi, gwe ensozi, naawe eggulu. Waliwo eggulu lisobola okutula ne ligamba maama ono omucwezi ate nga naye musibu. Bw'ati bw'akoze abaana b'ensi. Ensozi ne zinyiiga. Bayibuli egambye kakati ssaawa ya kusanyuka. Ggwe abadde abonyaabonyezebwa. Kati abadde abonyaabonyezebwa bw'asanyuka, abadde abonyaabonya ddawa. Naye asanyuka. Ye luli lwe yasanyuka ffe twasanyuka. Golowooza ababonyaabonyezebwa bwe banaasanyuka, abadde abonyaabonya asanyuka. Ekyo era kisaana nkinnyonnyole. Kubanga pasita ekyo saakitegedde. Kakati olwo ffe ababonaabona, ffe ababonyaabonyezeddwa. Bayibuli egambye tusanyuke. Kati ate ababadde batubonyaabonya, omwana yakugamba bagenda kusiba. Museveni weetereeze. Kakati era okyayagala omwana akomewo asome ekyawandiikibwa. Oyo mwana yali mu Bayibuli. Ate oyo mwana abazadde be baamumbuulira. Mbamanyi. Lwakuba Museveni yasalaasala awo abaana nga nabbi si waali. Mu wiiki emu yatta abaana 5.
buli lunaku mwana ku ttaka buli lunaku mwana ku ttaka nabbi yamubula kati ate waafuutuseeyo omulala bwati bwayogera mukama temutya kiki amasomero gajja kugulwawo ddi muli Kyagulanyi naye mwenno musaaga bayibuli yagamba mubaleka abato abo abafaanana bwe bato bajje gye ndi kubanga be bamanyi ebiri mu maaso be bagenda mu bwakabaka bwa Katonda ani ono bba wa namwandu gundi ono namwandu wa kiki wani oyo Wamala bali eri bo tebamanyi bintu we bitambula bagamba maama kakati olwo bwe batubba akalulu bakabbye era nakabiri mu mukaaga bakabbye okujjako nga namwandu wa Wamala yazze gende Congo Museveni yagambye Congo waliyo ekitundu ekitalina gavumenti gwe namwandu wa Wamala gende Congo waliyo ekitundu ekitalina gavumenti gende ofuge ekyo gende ofuge ekyo ekitundu kiri Congo tikina gavumenti Museveni agenda kikusooka omwana omuto akimanyi nti amasomero tegasobola kugulwawo Kataaha kakati kulowooza Kyagulanyi bwagaggulawo Kataaha yagaggalawo olwo naye asome oba asomeseemu kati Kataaha asomese eki abaana baffe nga yagamba omupiira tegwafa Uganda wokka omupiira gwafa mu Afrika yonna kyova olaba tewali ggwanga lya Afrika likiise mu Europe gonna baagakuba mu qualifiers tewali nalimu lyasobola kukiika mu Europe oyo omukazi ayinza okusomesa ku Ebeneza nze ntwale Ebeneza oyo omukazi amusomese amugambe nti Africa eri mu Europe oyo minisita wammwe minisita w'ebyenjigiriza ewange ye maama Eben kubanga yandagako nempita biology nga situuyanye wala bannange nze mukama wampa wamma weebale nga situuyanye sisomye bitabo nempita biology ate njagala omuntu azannyire ku index number yange oba azannyire ku certificate yange ojja kundaba oba waliyo musimanyi oyo teyasoma oyo ndikeyo ate mugenda kunkwatirawo Bayibuli egambye wamma musanyuke mmwe ababadde babonyaabonyezebwa Katonda mu ggulu gyali akimanyi nti oli kudduka leero mbadde ntambula ku gundi ku nguudo za Facebook nensanga ono omuwala wa NUP ono yayimba gundi ono yakaayanira oluyimba ne munne luno lwa gundi kiriba asi kiriba kite Kyagulanyi ng'alayizibwa gundi waliwo oluyimba olwo olulala olwakola mu gundi olwo tuli musanyu okukya waliwo oluyimba olulala oyo omwana ye Matilda Powers yoyo omwana ali Saudi Arabia agambye najja nziruka ng'abasajja bangoba okukakana nga ndi wano omwana ali mu mirambo Katonda akimanyidde ddala nti waliwo bannayuganda abali ku dduka naye agambye kati yessaawa nammwe musanyukeeko n'abaabagobako n'abaabagoba nammwe mubagobeko nja kujja ngambe nze nga nze ndi ni charge ngambe yes ku mawulire saawa 2 amawulire gawedde nze njogerako eri eggwanga yes Museveni abadde mutujju nze have moved closely consciously n'ababyamasasi oyo abadde mutujju ye nga yakyogedde n'agenda n'agamba kirevu nze nayogedde bamukuba musasi kuba muzibu nnyo nze nja kujja ku TV anti mutemusobola byogera nga bagamukubye ngambe nti nze nkibaddemu oyo musajja mutujju yasooka n'ayeekera Uganda kuva mu 79 nga Amini yakawamba n'atabangula eggwanga musajja mutujju era I move consciously mulinde mu kooti si bwe yagambye kirevu bamuziise ye Museveni yatugambye tumulinde mu kooti ye nga abyogera n'abeerawo omuntu akwera akubuza mwana gwe ogenda yitawo okudda e Uganda gwe bw'oba oddayo oyitawo jjajja wange yeebase wali jjajja wange tali isingiro ali awo Buwama manga ali awo Buwama nabagamba bwe muli ngoba mu Uganda nja kubeera Buwama sijja kuva Buwama bwe mba siri munna Uganda ndekeyo ndi munna Buwama
ye Museveni nga yakyogedde waali ye yakkirizibwa okyogera ye yakkirizibwa okutta nange ebbanga bayibuli yegambye ababadde bakubwa ababadde babonaabona nammwe mugenda kusanyuka naye era olunyiriri oluddako olw'14 Sayuuni addamu ayogera agamba maama ffe nga tulabye maama ffe batumalawo ng'ate olunyiriri olw'13 lugambye musanyuke era bino tubyogera waliyo awulira ng'alumwa obujiji bannange nze okuva lwe nazula nti Museveni yabba akalulu n'ava ku bukulembeze nze ndi mu mirembe gyange era ndi mu nsi yange simanyi oba njirimu naani I don't know simanyi oba bye mulaba byendaba omusajja wa Angola yagambye Museveni yamugambye bwoti Museveni yamugambye nyina wano amasanga nyina golodi nyina ebintu byange ebikalu byenjagala okusooka okuleeta omusajja yamugambye tondeetera bizibu toleeta bintu ebyo gw'osobola okujjanga omuntu tondeetera bintu ebyo omusajja wa Angola yamugobesezza obugagga obukwatibwako amasanga golodi simanyi naani Museveni abiyina byabadde ayagala okusooka Angola omusajja yamugambye nedda international community ekiraba bulala gwokkirizibwa okujja bw'obojja naye ebyo tobireeta Museveni nga bw'abibba Congo mba ADF Museveni ye nannyini ADF mbabuulidde Museveni ye nannyini ADF nze entandikwa ya ADF ndabbi baleetera byonna mbawaddeko puliyambo ngireeta asimye golodi e Congo owe Uganda Kalamoja abakalamoja bali wali bonna balinga abalwala ebireego golodi bamuwaamu 1000 Museveni yabadde ayagala kutwala simanyi ttaani za Ivory simanyi kutwala biki Museveni omusajja wa Congo wa Angola yabikugobeseza njagala weegaane yagambye nedda Bannayuganda essawa yaffe y'okusanyukako etuuse naffe maama tusanyukeko nga tukaabye njagala ndabeko ku mutabani wa Kajiji Franka nga naye agamba bannange ekyo ekizimbe nze nakizimba owekitiibwa omulamuzi mpe ebbaluwa wakiri tuteekeko egundi bagira bavaamu omulamuzi amugambe ensonga zompadde tezimatiza baleke beebake leka Machete yeebake olwo nga Machete ye nannyini kyo musibye Machete ajja kuvaayo abeere nga anti ebizimbe byonna bijja kuba bya gavumenti tumukwase Hamutawazi nga yaraninga Hamutawazi yagirabirira sente ezigivaamu maintenance amasannyalaze amazzi byonna nga Machete yabivunaanyizibwako essaawa etuusa ababadde bakaaba bayibuli egambye n'ensozi zikitegeere Lwenzooli akitegeere Erigoni akitegeere Serengeti ali ludda hani Serengeti bye biki Game Park zibitegeere Queen Elizabeth ekitegeere nti ababadde bakaaba kati basanyuka Mountain Kenya eri luddawa P4 bana gisoma mwaka ki 1920 bannange Bayibuli yegambye naffe tujja kusanyukako bwayogera Mukama ate kati ababadde babuusabuusa mmwe mumanyi iffe abakkiriza abawulira bye bateesa mbabuulire Museveni ali mu paniki senga munnyamba ne muyiika bannange senga munnyamba ne musituka naye mwoba mugaanye mulindeko mulabe ekigenda okuva ku Supreme Intelligence Council munyambe mumpe essimu ya Sheikh nga munene naye ne kakutanda nompe essimu ya gundi ono omusajja oyo omukafiri yagamba mbu yatuula mu jjana mbunne emmotoka ya Museveni jjana gezo mpe namba yojja kulaba njagala Sheikh nga Sheikh sagala mukafiri Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lw'olwaleero Mukama taata ugambye naffe ababadde bakaaba tugenda kusanyuka kigambo kyogwo kyogedde nti n'ensozi zikimanye Mukama Lwera baamubotola Lwera munyiivu leke Victoria nyiivu eyina lwenyiiga nejja abantu lwaki bagisimyesimyemu omusenyu bagiyiyeemu kasasiro bagiyiyeemu kazambi bagizanyiddeko n'enyiiga Bayibuli kimanyi nti ennyanja enyiiga
agambye gwe Victoria kimanye nawe sawa ya kusanyukako bagisuulamu abantu beetasse Katembeya n'anyiika omuntu mu mazzi w'ebbutu leke Victoria n'egamba baneekajja kutionatta munne lwaki naafa leke Victoria erabye ebintu ku mazzi awo okwebiyitirivu n'okunyiiga n'enyiiga yali etutte ennyumba y'omugagga wano egindi oyo omugagga hamuwamu nasooka n'ateekawo eryato nga n'eryato terikyatuuka leke Victoria yagira bugizi n'egamba kale leka nzireyo ennyanja enyiiga naye mwe bayibuli mugimanyi ensozi zinyiiga neziwandula omuliro ettaka ebuduuda linyiiga n'erikuluguka mulaba ettaka lijja litambula wololo baabo ennyumba neyegenda neyezinga wololo 8 bafudde kiki ettaka libumbulukuka ensi enyiiga ensozi zinyiiga ne bagamba simanyi omugga nyamwamba abuuse nyamwamba olubuuse bwati essomero vvu olutindo lukuluguse byonna bigenze bayibuli egambye ensi enyiiga n'ensozi zinyiiga n'ebibira binyiiga n'ebiwonvu binyiiga waliwo we nalabye ng'ekitoogo kitambula ekitoogo kikira abasajja bagamba ayi yesu wanje yesu wanje ekitoogo kigenda bayibuli egambye ensi enyiiga naye ensi mugigambe Uganda ekaka naye bannange mujjukira Uganda twakola ekikolwa ekyobunnabbi ne tweddiza Uganda mugende kati njagala otandika okutunulira mu 7 oba akyalina nnyini Uganda twagitwala mukama Samwiri yagamba Sawulo mukama obuyinza abukuggyeko guli nalowooza byakusagala abunzigyeko atya nga nze kabaka abunzigyeko atya nga nze ndi ku Namulondo bannange obuyinza bwali bugenzi kibayita obuyinza kisooka nekikuvaako kyo nekiddeeri ng'oli bw'atambula bakuba enduulu gwe bujja ne balyoka bakusinisa ebinyo baneegenda osome comments eziri ku buli awali Museveni ng'ayogera ojja kakasa nti ekiseera kituuse n'abaali bakaaba basanyukeko golowooza weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Mukama weebale naye Mukama waliwo ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ensi erikankana omwana omuto Mukama waliwo ekigenda okubaluka waliwo ekintu weebale Mukama weebale Yesu kubanga olokodde Uganda Mukama n'ababadde bakaaba kabasanyukeko Bayibuli egamba nti oliggulawo amakomera era nangira ebigambo ebyobuwanguzi eri abasibiddwa mbuno babagamba mugambe nti no Kyagulanyi yakuba bbomu tubate abaana bagambye tusibe Kyagulanyi si yakuba bbomu Kyagulanyi si mutujju tusibe nti bwe mufuluma tugenda bbawa sente nedda tusibe nze njagala omuntu aŋŋambe gamba njagala omuntu nze aŋŋambe nti lumiriza Museveni nkulumiriza naye abaana bafiira ku Bobi Wine oba bafe tebawayiriza Bobi Wine gwe Museveni nsobola okuwayiriza nga tebampadde yadde na 10 weebale nnyo Mukama obuyinza bukyuse ebiro bituuse ababadde bakaaba nabo basanyukeko bwayogera Mukama kati mmwe abakyakaaba abatannakkiriza abalaba biki muganda ndabyeko omuzungu agamba mbu mu Africa waliyo gavumenti etega bbomu mumulabye ekikulu oluzungu luyitirivu bannanga akayina nzivuunulire omuzungu akyogedde mbu bakubye ku State Square bbomu State Square sikiwuliddemu nti waliwo gavumenti ezikuba abantu bbomu zibategaatega olw'okulwanira obuyinza naye essaawa eweddeyo tetwagala bintu ebyo bwe bamala ate aba forces ne bakwata abantu gundi obwereere oluzungu leero nduwulidde waliwo omusajja omu yannyonnyodde yagambye Museveni mutuufu pigs ze zikuba bbomu yagambye ekigambo pigs kigwayo pigs in government security ningamba musajja gwe wasoma obuye musajja MP wawe yagambye omusajja mutuufu Museveni mutuufu pigs nti pigs kyeki
pigs era P stands for pigs ekigambo kiri pigs naye ate okukiddamu kyonna pigs in government security. Mukama abawe omukisa mukyanoonya ki tikyalumbu yajja kujjaawo naye atandikiraawo ku 2 abatwala epaka eyo gye tukooyera. Mukama abawe omukisa ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange ti ndokose. Mukama ndokose pomwoyo w'omutukuvu anuŋŋamye ntambulye mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abawe omukisa. Waliwo omuntu omu yaŋŋamira ngamba ne bannange pasita nze essaalayo yansobera. Pasita osaba oba gwe olabye sisabye mba nsabye aha oba mumwagala ziri essaala mwena muje ezo wano teziriiwo. Mukama banjagalire tusisinkane enkya Mukama bw'anaabagalire. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bannayuganda muve ku mwenge muleke bazimba amakolero g'omwenge temugunywa. Museveni agutwala agunywe ne mutabani we oba baguwa abachwezi. Bannayuganda singa mubadde mumanyi mwandizi z'amabaala gonna mukimanyi nti ne bizinesi z'amabaala baazibagobamu. Mukimanyi nti n'akabaala ak'okukyala akabeera obwo bubaala okusinga bwabanga bwabannakyeyombekkedde oba bannamwandu ng'omuntu yafiirwa omusajja n'ayiyayiiyaawo n'ateekawo akabaala alabirira abaana be. Naye nako bw'oba toyina zino wallahi tosobola gutundawo. Omulimu ogwali bw'oba toyina eno bweti wallahi togutundayo. Ate ne bw'oba ogutunda tebanywa kubanga be balina ssente. Nkugambye basobola okwesolooza ne bava ekyengera ne bajja ne bagunywera ekabalagala ewoono. Ne bavaawo ne bagamba kati tugende wa nti tugende Komanga ewoono. Mukama abawe omukisa wamma mbaagala nnyo Mukama waffe Yesu. Sigadde nze ASP Asimu Wira I sign out.